Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Onkwaniriza obulungi afulaba ku lutimbe lwa 3ABN oli ku program Julira Mukama era omwanjuzi wo Yezeddembe Habert. Program Julira Mukama program eteekeddwawo okubeera nga naawe w'oli awo esobola okukusitula obeere nga naawe olina ky'osobola okuba ng'okola ku lw'obwakabaka bwa Katonda. Bangi nnyo abajulidde Mukama mu kifo kino era obulundi ogwaggwa twalina omukyala Justine Ssebuliba. Omukyala Ssebuliba Justine kankitereezeemu. Omukyala yatuwa obujulizi, mukazi muweereza wa Katonda eyeewandiisa mu nkambi ya Yesu Kristo era akutta omumuli okugenda mu maaso okutambuza enjiri ekigambo kya Katonda. Era nsuubira nti nno ogwo omulanga agwanukudde. Wabula ne tukizuula nti nno mu kuweereza okwo balina we baatuuka ne basisinkana omwami gwe bayita Boniface Kafeero eyabaagala ennyo ne babeeraawo ne babeefuukira ddala famire n'asalawo omwami we Ssebuliba amuwe ettaka. Era ettaka eryo bwe yalimuwa akaseera ne katambula. Kakati omukyala n'akola ki? N'awummula omukyala Kafeero. Abaana omu ku baana n'akizuula nti nno tulabikanga wano we tuyinza okuba tetuteredde, kwe kudduka eri nnyina n'amugamba nti nno maama. Kale bw'atyo ne batuuka okutandika okufuna ekiwandiiko ekibaga obulungi nnyo ekiraga nti nno omwami Kafeero Boniface yali yabawa ettaka eryo. Era twamaliriza nga twamalira awo nga tumubuuza nti nno ebintu byali ntende, n'atugamba nti nno nsumulula osuna oyagala biyiika. Era ne tugamba nti kale kati olwaleero tujja kuddamu nate tusobole okuba nga obujulizi obutufuna. Tukwaniriza nate mu studio za 3ABN nyawo omukyala Ssebuliba. Amiina so Mukama waffe yeebazibwe. Lamusa ku mulabi waffe. Omwagala mukwano gwange ndaba neebaza Katonda nate olw'okubanga tuzzeemu okusinkana nga tuwa obujulirwa buno. Neebaza olw'obulamu bw'atuwadde. Neebaza kubanga wakati mu mbeera ey'okunyigirizibwa Katonda afe ayimirirawo ku lwaffe era n'atulwanirira. Amiina. Tuweereyo essaala eggulawo. Katwebaze. Oli mulungi Mukama Katonda affe omwagalwa kubanga otuwadde nate omukisa omulala. Ffe okubeera mu maaso go nga tuli wano ku puroguramu eno ey'okujulira Mukama. Twebaza olw'enteekateeka ennungi gy'otukolera bulijjo. Era tusaba Katonda waffe ne mu bujulizi buno obugenda okuweebwa nga tujulira obulungi bwo n'ekisa kyo, obulwanizi bwo n'obugabizi bwo. Katonda waffe beera wakati waffe otuluŋŋamye ku lw'obulungi bwo n'ekisa kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tugenda kuba nga tuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo ebyo bye nkugambye n'ebisingawo bwe tugenda okutandika ate okuba nga tubifuna mu mboozi ey'obujulizi buno. Katukomewo. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera k'okuwummulako oli ku program Julira Mukama. Mu studios tulina omukyala Ssebuliba Justine era nga tugenda maaso n'obujulizi bwe twatandikako. Kansubire nti n'owotudde awo bugenda kubaako kingi
kyekukyusa eri obulamu bwo. Mukyala Ssebuliba, awatali kumala biseera, twagala otandikire wali wennyini we twakoba nga ofunye ekipapula eky'ettaka otyo. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Nti omulimu gwalabika ng'omuzibu ate ng'omunene. Naye Katonda yagonza ensonga. Nti omwami ono bwe nagendayo ne munyonnyola olw'omukwano ne kye yali akoze era kye yali yakola ne mukyala we. Nga tasobola kukijjulula newankubadde okukikyusa. Yakkiriza akiteeke mu buwandiike. Ategeere ekintu engeri gye kyadduka okutuuka wano we tuli. Mu fuutifuuti ng'okiyitamu nga bwe kyatandika. Okutandika kitya Ssebo? Nti kyatandikira wali eri muyingidde mu bufumbo babawa mwami wo osanze bamuwa ettaka ku sipiidi kituddukiremu. Mwami wange namusangawo kubanga yali amazeewo ebbanga era mu kiwandiiko kikakasa nti be yali yaweebwa 75,000. N'aweebwa okubeera mu kifo ekyo nga kikye nga kimuweebwa omwami n'omukyala Kafeero Bonifacio muganda wo omukulu. Omukyala baateesa ne bamuwa ekifo ekyo. Kati mu kukimuwa ne tubeerawo. Kati mu kubeerawo ebyobulamu buno nga bibiri nti omukyala najja awummula mu 2005. 2006 ne bamwabiza olumbe. 2007 mutabani wange n'atandika okunteeka ku nninga ng'agamba tulina obuwandiike bwa wano. Oluvannyuma lw'okunyolera nti tubulina n'angamba ngambe taata agende waata muganda we amukolera obuwandiike. Naye taata n'atakitwala nga nsonga kuba omukwano gwe baalina gwali mungi era nga tasuubira nti wayinza okubeerawo ekintu kyonna ekiyinza okuleeta obuzibu. Naye kaakano omwana oyo n'alemerako era mu kulemerako kwe kututuuza ekiro nga tumaze okulya ekyeggulo n'ateekawo essaala n'agamba tugenda mu miitingi n'agamba ensonga kifo kino era n'agamba ne agenda aliko twagala kumanya tulina obuwandiike bwa wano. Kaakati nze nayangu era nennyonnyola naye nga bano obuwandiike tetubulina. Kaakati abaana bonna nga beegattidde wamu nga nange bangasseeko ne tutuma taata tukolere ku nsonga eyo kubanga muganda we yali yamuwa ate nga talina buwandiike. Ate by'ennaku zino ng'era bwe biri ebyensi eno nga si byangu ate okuba n'obuwandiike. Kaakati muzeeyi era n'adda mu nsonga y'emu nti ye muganda yamuwanga mulamu. Kaakati omwana kwe kunkyukira nanga nti gwe maama genda era mu kugenda ne ŋŋenda bwe nannyonnyola omwami oli ensonga y'obukulu bw'ekyo kitwali tusaba n'agamba sisobola kukyusa kintu kye nakola ne muganda wange n'awandiika endagaano eyo. Endagaano agiwandiise. Kaakati mu kubeera n'endagaano eno ye yennyini yasooka n'okumpa amagezi nti mugitereke wala waakiri eyo kyamu duplicate zibeera awo naye eno oli gino gikweke wala ogiterekere ddala. Weewaawo kye yatugamba naffe kye twakola ne tuterekera ddala endagaano. Naye mu kino kye njagala okunnyonnyola mukwano gwange ndaba nti ndabyemu ekisa kya Katonda era wadde oyongedde okumbuuzaako ekibuuzo emabega eri nyinza okukyongera wano nti ddala Kristo wamusanga ddi. Mu kino ndabidde ddala Katonda. Simanyi oba woyinza okulaba Katonda n'oba ng'omukutteko nange namukwatako era mukutteko ntya ntera okugeza ne nga nti senga tubadde tusala essaawa kitaffe ali mu ggulu ne tutuuka nti otuwa emmere yaffe eya leero naye nga gwe wali mu nsonda waliwo enkota y'ettooke waliwo akasawo k'omuceere waliwo akakawunga ebiwagu bya bbogoya biri mu firiigi mulimu n'ennyama noono n'atuuka ku ssaala eyo agisabe naye nga talina wadde 10 mu nsawo. Abaana basuze tebalidde tamanyi kyakubaliisa ekyemisana. Mutuuka ku ssaala eyo ne musaba ne mugaa nti otuwa emmere yaffe eyaddi eya leero noono abirina n'akisaba naawe atalina n'okola ki n'okisaba naye nga kikola meaning ey'enjawulo eri buli omu kubanga gwe asabye ng'obirina okisabye kubanga weekiri tolina bwangeri yakukibuuka naye nze akisabye nga sirina mba nkitegeeza. Weewaawo kyenjagadde okuzzaako emabega tinazaalibwa mu kkanisa eno. Weewaawo taata waffe abakasilayidingamuuko awo we nannyonnyolako luli bafunamu okutuyiganya ku ssomero butasaba ku sabbiiti kutukubakuba naye tebyali byamaanyi. Nenkulira mu kkanisa nenjibeeramu nenfumira mu Ssebuliba gwe nannyonnyodde nti ampadde emirembe egimala nampa omukisa okuweereza. Kaakati nga mu bigambo ebimu Katonda ninganga asaba nti otuwa emmere yaffe eya leero naye nga sirina kintadde ku pisto. Naye embeera eno ey'okusoomoozebwa kuno gye ŋŋenda okunnyonnyola oluvannyuma lw'okufuna endagaano ki ekyaddako yandeetedde okulaba Katonda oba yandeetedde okulaba Katonda ne musabira ddala nga mukutte
kubanga lwe natuuka ne muga nti Katonda nkukutte nkwata entege n'amagulu embeera ne ntuka okumugamba nti wagamba nti atukwatako aba akutte ku munye ya liiso lyo kati ogirese bagitaganjule tekuluma kijja kitya mu mwaka gwa 2013 tutudde awaka waffe twatandika okulumbibwa famire eyamulamu etulumba etya taata ono yakola bulungi buli mwana n'amuwa ekifo ekikye nga tannafa wali ne kakati njogera ku muntu omulamu aliwo abaana bonna n'abawa ebifo byabwe abaana ne batunda kati wajja omuwala omu omwana ono omuwala nga bba yali avuga booda mbu omulimu ne gumuggwako n'ajja n'agamba taata nti tunda ompe sente ngene ngule booda taata ono n'ajja eka ye mulamu wange kwe kujja waffe natuka nti omwana ono namanyiira aŋŋamba nti antunde ekibanja kyange ngulire bbaawe booda nga ne mukyala nga oyafa teyasobola nakujja wadde okundabako wadde okukola ki kaakati omwana oyo omuwala yatula ne baganda be ne bateesa ne baga nti atulumbagane wali ewa Ssebuliba waliwo ettaka lyaffe wali waffe kaakati munnaye ne batulumba mu kutulumba twasinziira kuba tebajjira mu mbeera ya mukwano tebajjira mu mbeera ya kutegeeragana bajja ng'ate bagamba nti be bannannyini ne tugamba nti bwannannyini bwa mirundi emeka ono yatuwa ate kati mufuuka mutya bannannyini ne tudduka ne ngende wa chairman oli yasaako omukono ate awasa muwala waffe omukulu chairman oyo n'asooka ayogera bulungi nanga nti abaana baagala kozesa muzeeyi ukyamu naye mwe nga mulina endagaano yammwe mutuule mulye muwogo wammwe temubafaako mwesiriikire temweraliikirira naye njagala chairman n'ebigambo byayogera kubanga nabirabanga byamakulu naye munene netugenda maaso abaana batabuse bongedde muzeeyi yali ajja ewaffe netunyumya netusekana kyajjawo pozinga naye atandise okukola ki okusikibwa sayidi eri kyendeseeko emabega era obuweereza buno mbwebaliza Katonda olw'ebintu bingi mu buweereza buno Mukama yatuwa omukisa ekkanisa ya disitulikiti y'e Makerere ng'omwami wange muweereza nga bwe nanyonnyodde yali wa ku disitulikiti baatuyamba ne batuteekerawo ekizimbe mwe tusula era naffe ne tukwatizaako naye nga twafuna baatukwatizaako ne tuzimba ennyumba kati abaana bano batandika okubiyingiza mu taata waabwe nti ennyumba gye bazimbye wali gw'oligizimba gw'oligifuna abaana ne batandika okuteekera ne bateekawo n'ebitaliiwo ndi akati baatundako bakuwako ku ssente biki naye nga tetusalangako wadde kaposoni ketwatundako bwe kati kubanga niwakubadde embeera yalinga etunyiga nga mwami wange agamba ekintu kimu muganda nga akafo kano yagamba siyinza katundako ng'akuuma kifo kye muganda we kyeyakola ki kirabo kye kaakati munnange abaana ne bakyusa taata waabwe yasookera ku saidi yaffe naga nange simanyi abaana babifuna batya bino babiki naye n'afuna influence nadda ku saidi y'abaki y'abaana kati kyeyamaanyi ono tusooka tumwesiga okusinziira ku kigambo kyeyakola ki kyeyatugamba nti muzeeyi yabawa mulina endagaano yammwe twasaako omukono mwerire muwogo naye munnange obuzibu bwe tulina nti bakiyamaani bangi kati bagwa mbiyitibwe abaddiira kaakati kiyamaani afuna ddiira muvubuka oyo bali bamuyita payasi omuvubuka oyo n'atandika okuluka muzeeyi bw'agendayo ono wange mwami Ssebuliba namugamba mpaayo kyompa mbakuvulungire muzeeyi n'agamba nti ate nkuwa eki ate nga awantu wange kaakati mpozi nadda ku sayidi eri kuba yali anoonya kyafunayo kati wadda ku sayidi eri kwe kujja awaka olwo bazze abaana b'akafeero bawabidde Ssebuliba kati kyeyamaani azze n'oyo payasi azze n'omukyalo omulamu kwa kiko kaabwe bazze ewaka kati bwe wajja awaka ffe kwe kujjayo endagaano yaffe ne tugisoma weewaawo kubanga mu biseera ebyo Nantaba yali ku by'ettaka mu mwaka ogwo nga ye bamuyitani assistant w'ebyettaka kati we natuukayo nanga nti gwe yokesaamu endagaano zo oyokesa ennyingi obaye bonna buli muntu anajja mu lukiiko akwate ne mbakwasa buli muntu n'akwata ne basoma bulungi nnyo endagaano nga Chairman yassaako omukono omuwala omukulu owamulamu wange nassaako omukono kaakati mu kino Chairman kwe kugamba nti endagaano tetukiriza kubaako kye tukola wano naye kaakati katuwa omukisa Kafeero ne Ssebuliba
batuule babeeko kye batuleetera mu ofiisi yaki yaffe ne tutuula. Kati mu kutuula okwo kafeero ono nga takyayagala kulaba Ssebuliba. Lwe yamuyita amulabeko yamugamba munnange abaana be baleese bino. Kati ono n'amugamba nti abaana be banaatukozesanga. Abaana bo wampa nga baana bato nnyo. Be baana be twalabirira nga bakyali bato. Ate akati bakozesa ffe abakulu. Nti akati abaana kakati gundi yafa ttaka ne gundi yafa ttaka. N'amugamba nti kasita ombuliddeko kuba ffe ettaka sinze ngenda okukola ki okusooka. Ne baawukana era buli muntu n'akola ki n'adda ewuwe. Kati bwe tutuula awaka ne tubeera awo tuba tukyali awo ennaku ziyiseewo 14 ziri ze baabawa mu lukiiko olwatuula nga tebatuyise kugendayo okwo mu ofiisi yaabwe. Tetukozeeyo lukiiko lwonna nti batuuziza kafeero naffe okugjako olukiiko lwajja awaka ne tusoma endagaano twaddamu kulaba nsala ya kkooti ya LC1 nga LC1 egamba bweti nti baazuula eddaame ly'omukyala oli gwenjogeddeko eyafa muganda wange yafa mu 2/5 2/6 ne babaabya olumbe ate 2/7 n'awandiika endagaano n'omuwala omukulu nassaako omukono ku ndagaano eyo. Mbu baazuula eddaame ly'omufu nga ligamba nti ekifo ekyo ky'abaana be bawala. Mwera abaana babawala bwe babanga batuuse okukyetaaga Ssebuliba bamuteekawo kukuuma basalanga amagezi ne bamuwaako akafo ne beetwalira ekifo kyabwe. Obulabe ngaaluka olugwe. Bino nno byatusobera ne bitutabula kubanga omuntu yafudde 2/5 2/6 ne baabya olumbe 2/7 oli n'awandiika endagaano ssemwandu bawa omugenzi eddaame lya mukazi we lyamuyitako luddawa nga taliraba alyoka awandiike. Ate n'omuwala ono omukulu gwe baawa lwaki asayininga ku ndagaano ng'ate eddaame lyaliwo eryamuwa ekifo ekyo. Kati ne tutuukayo okwebuuza nti nno eddaame likola ddi nga waliwo ntalo ate si lye lyatandika kubanga songa lye bajja nalyo naye limala kulaba nti endagaano balemesezza baleeta ki eddaame. Kaakati mu kino kwe kujja olunaku olwaddirira kyeyamaani neddiira gwe baali bagenda okuguza ne bajja basala ekifo ne bagamba nti ekifo bakitutte. Kooti ya LC1 yasazeewo eya LC1 kooti ya LC1 esalawo ku yettaka badde simanyi ekyo njiyizeeyo naye munnaffe obulabe waffe obulungi ndowooza olaba okusomoozebwa kuteekwa okujja oyagala toyagala mukyala Ssebuliba byattaka tetunnabibalayo naye nga gwegwa omuziziko obulabe gwagezaako okuteekawo kabe kasinge nga tayagala babuulire nanjiri era buli gwe basamya akamwaka ago okubuulira enjiri ng'alina omuyaga gwaleeta gusobole okubeera nga gubakkakkanya. Katulabe wajje kiggwera tulinawo obudakiika butono nnyo wano sooka otutwaleko mu maaso awo katono nnyo kakati mutuuse ku mbeera eyo basembedde olabira ddala ekintu bakitwala lutalo kiri watandika okufuna mulimu ndamu ggwe. Era ssebo nga bw'onnyonnyodde nti omulabe mubi afuba okulaba nti anafuya n'okumalamu amaanyi naye kye nasinga okufuna n'okwali kusaba. Natuuka okusaba ensaba gye sisabangako emabega yonna nga nsaba Katonda ne mugati Katonda gwawa abaana ba Isirayiri ekifo ne basangamu abantu abaalimu era abantu abo ne babajjamu naye kino ekifo kiwa omuddu wo zikiriza nti kifo kye ne tusaba Katonda atukuume era kye njagala okwebaza Katonda naye akati tukyali mu kifo ekyo katulinde ekyo. Abulumizibwe Yesu Kristo nzijukira olugero olubyomirembe essula ekyokubiri essula ya 20 nga Asa avaayo n'essaala ey'amaanyi nnyo ng'agamba nti nno sigo watuwa ettaka lino kati ate kijja kitya nti abantu bano beekobaanye okujja okuba nga batugoba mu ttaka lino. Mukama Katonda waffe tulwanirire. Bayibuli etugamba nti nno Yesu Kristo n'alwana olutalo naye olutalo engeri gye yalulwanamu bano balina kugulumiza Mukama kusinza kakati bali abaali beekobaanye ne batandika buli omu okuzeetunuzaamu ne batandika okuttingana ne watasigalawo yadde n'omu. Agulumizibwe Yesu Kristo kubanga atulwanira entalo zaffe.
bwe tukomawo mu katundu akaddako tugenda kutandikira awo wenyini n'ebirala bingi nnyo mukyala Ssebuliba byateeseteese okutubuulira engeri gy'asomozeddwamu era n'engeri gy'awangudde okulabika nti akyagenda mu maaso okuweereza Bwakabaka. Tokwata ku TV yo, kalira katudde. Omukisa omunene guze gy'oli gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu ery'obulamu. Bwe Mukama akuwa omukisa. Kulikayo mu kaseera kako kuwumulako oli ku program Julira Mukama era nga tukyagenda mu maaso n'obujulizi buli kafumbula nkete bwe nyirinyiri obugenda okusitula naawe ogambe nti ngenda kuweereza Yesu. Mukyala Ssebuliba bwe tumalidde nga omulabe asitudde enkundi olutalo alusembeza ddala baagala mwami Ssebuliba okumutemerako kabe kasinge wateeka mu luumu oba kamubiri ettaka lyonna balitwale olwo n'ekizimbe ekirimu ndowooza nga baagala bakiyiwe bwiyi olwo bakiyiwe babakole batya simanyi. Twagala otandikirawo wenyini otulage engeri Yesu Kristo gy'akulwanira kiggwerawa. Kaakati Ssebo n'ekizimbe kyenjogeddeko bali amaze n'okigaba n'ebisenge ng'oli agamba nti nze nja kutwala kino ekisenge ekyo badde basulamu kyekyange abaana basayidi eno nga batandise okugabana ne kakati okuva awo bamaze okusalako enkeera ekyaddako saakikkiriza ddiira n'alyoka ajja n'egganga ey'abavubuka abaasaawa ebintu byaffe byonna byonna ne babiyiwa ku ttaka. Ssebo omukulu ddembe Guliini yo yanyuma ng'ali waggulu naye Guliini nga bamuyiye wansi alabika bubi. Twatunulya kyessakkiriza ate kyessaali nali sirowooza ne balyoka baleeta omusajja ow'amasiini n'atandika okusala emiti kuba mwami wange yali musimbi wa miti era waffe abaana nga batumamu mu botaniko ng'okujjako ng'omazeeko akatundu kaffe mu biseera eby'omusana omungi nga wowulirira omusana naye nga okyali mu paati eno toyinza kuwulira wali musana. Twalina ovakedo, twalina fene, twalina mulinga, twalina emisizi ne balyoka baleeta masiini ne babisala byonna 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 ne baleete abasooka okusaawa nga naffe batugobye. Mwami wange n'addukira ku poliisi yasookera ku poliisi y'ekyebando naye nga bamaze dde otulabula tewali poliisi ejja kubayamba. Kati watuka ku poliisi y'ekyebando omusajja tunannyonnyola ow'ekyebando n'aga nti ebyammwe tebikwata ku nze genda enaasana. N'agenda enaasana ssaawa zaali 6 kubanga batulumba ku ssaawa 4 ez'emisana. Kati bw'atuuka enaasana ose yaliyo n'amugamba tosomangako ku ddaame ekitegeeza nti baali bamaze okuyitayo yonna. Kati mwami n'alyoka atuula enaasana ku poliisi nga tewalina muntu n'omu amukola ki amuyamba. N'atuula ne mukubiranga essimu ne mugamba oli luddawa komawo tukaabire wano. Nentunulira Green nga bamuyo omusajja yali atema ogumu ku vakedo n'agamba no vakedo tali eno gye twagala okutwala naye olw'okubanga ataddeyo amatabi tetwagala kumanya bamuliraano akamusale musale bamulagira amusale. Naye omusajja yali alina amasenaga nti bannange ebintu bino mbisala naye nange binnuma naye ne ndyoka mpita Mukama we nali
ne mugamba Mukama gwe wayogera n'ogamba nti eri abayitibwa Katonda nga twayitibwa ng'ekisa kyo bwe kiri ebintu byonna bitukolera lwa bulungi bwo naye ne muno n'alabamu obulungi bwo n'endyoka muyita nti kitange ali mu ggulu kati abasajja abaali basalamaga nti muyite nnyo nga tawulira nga takuddamu nga tafaayo nenkoola Mukama netukawo amaziga osi ow'ennansana yatuuka ssaawa 12 nga balidde ffene bakoze batya bakoze byebaagala n'okugenda bakoze eki bagenze okuva mwami Ssebuliba yamutuukako yatuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi nga bonna bagenze ne tubeera nno mu mbeera eyo ne tukubira omusumba waffe essimu naye nebaza omusumba waffe Ssembuusi kubanga enkeera yajjirawo ku makya ng'akyali Makerere naye nga nkuba akafaananyi nga kiryanga omuntu gwe basudde mu kinnyo bafuute nga 10 naye ng'ogenda olyanga afuna abakunyululayo naye omusumba Ssembuusi y'omu kwe nawulira nga balyanga abanyinyula okunzijja eyo gye nali ngudde wansi ne mugamba nti musumba natuuse ne mpita Katonda wange ne mugamba nti Katonda wange na bino obiraba nanga mukyala Ssebuliba ati gwe wabirabye wano wokka naye Katonda abiraba mu nsi yonna mu bantu bangi n'agamba nti alyoka atunuulira omusajja nga yeesibye bbomu agenda mu baasi bbomu ebaluka afiiremu n'abantu n'amuziyiza ti Katonda tiwali kikolebwa nga taziyiza naye oli n'awaguza n'atunuulira omukazi agenda okuyira omwana we asidi n'amuziyiza naye oli n'akola ki n'awaguza n'amumuyiira we nategeera nti Katonda alina ennaku naye nga tobanze nakirabye wano ate nga kiranga ekiri mayina ku musumba byaŋŋambye naye kiri kitya ku Katonda yebyalaba ate mu nsi yonna ate n'ateekawo defense abantu gye tulwanagana nayo netukola ki netugibuuka netukola byetukola ki byetwagala kaakati naawo twaddayooko nga tetunaddayo ne balyoka batuleetya DPC okuva ewa Kiso ne balyoka bajja tuli ku poliisi tukola statement batugamba nti ekeriyo abagenyi kati DPC bwe yajja n'alyoka atuuza olukiiko kubanga bo baali bagenda mujje mulabe ensala ey'enkomeredde ensala egenda okusalibwawo ey'eby'ettaka naye nga mukyala Nantaba minisita yali amaze otuwandiikira ebbaluwa tugitwale wa LC tugitwale wa DPC olw'ensonga ezo etaalimu waleme okubawo ekintu kyonna ekikolebwa ku ttaka eryo okutuusa nga azzeewo era ebbaluwa eyo yatukolera kinene nnyo chairman we twagimuwa yagitukuba bukubi n'oyo omusajja Payasi Mugambwa oyo yali gundi we n'abikasuka eri kaakati naganze saawandikidde ero sinadde mumanyisaako mumanyisa mutwale ewa OC ow'ennansana mutwale ewa DPC mutwale ewa RDC kati DPC bwajja n'agamba ekifo kino nakifunako ebbaluwa okuva ewa mukyala Nantaba tobako kintu kikolebwa wano okujjako nga mukyala Nantaba akoze eki azze kaakati mu kino ne balyoka batuuza olukiiko ne babuuza mwami Kafeero nti gwe wagabira Ssebuliba ekifo kino nti namuwa nti gwe wano waaliwawo ndi wali wange twagulawo ne mukyala wange kaakati kwe kubuuza Ssebuliba kino ekifo kikyo nti kyange kiki ekiraga nti kikyo olwo ajjayo endagaano yaffe eri agisome mwami Kafeero gye yatuwa ti nze ne mukazi wange twasalawo nga tutegeera bulungi ne tuwa muganda wange Ssebuliba ekifo ekyo mwali omuntu yenna teyinza kumuggyawo abaana n'abooluganda n'omukono gwa chairman nga kwe guli ne byonna kati ku DPC kwe kubuuza mwami Kafeero nti wali owandiika endagaano eno baakuwaliriza n'aga nti ate awandiika bamuwaliriza n'amugamba nti oyogedde bulungi kaakati n'asitopinga okubaako kitukola naye nga bano bali ku pressa bajja ne bavuma ne bajooga ne bakola batya paka we nagamba Ddiira ne mugamba Ddiira wali ogula abantu wano twali tukuba enduulu gwe oba ogula ekifo ogula bakuba nduulu ne mugamba olutalo luno luwagula kuffe tewalugula kuffe newalugula Katonda ne mugamba kino kyoba okola oliba olitwala awantu wano njagala nkuwa amagezi linnya mu ggulu olwane ne Katonda omale okumutta naye Katonda mu ggulu abanga akyali mulamu wano Katonda gw'olwana naye tolwana naffe obulabe bwaffe ku lutindo lwa 3ABN waliwo ebintu bye tutalina na kweraliikirira naye lwakuba nti omulabe bw'aleeta omuyaga waliwo olusinga abantu bwe tunafuwa ne twerabira n'okwerabira wa gye tulina okuba nga tuloopa
kakati oli gy'oli eyo olina ebikusomooza otunulidde abantu ng'olaba bonna beekobaanye ng'obuliddwa ne wogamba nti no kantandikire wano nga teryakufaako kakati nno bw'obanga obitutte eri yesu ate ye mwenkanya nnyo ate atumanyi buli ssekinnoomukufe ate si lulwo lwokka si nsonga yo yokka gy'atunuddeko ensonga nnyingi ezisukkuluma nekyoyinza okufumiitiriza oba okyali ku kikyo eky'ettaka ng'ate waliwo bali abalala bali mu kufiirwa ate waliwo bali abalala ate beetemyetemye ebijambiya abalala bakoze batya naye ng'ate Mukama Katonda atuwaniriridde banaye Mukama Katonda si wamaanyi nnyo mukyala Ssebuliba kakati DPC agambye nti nno asazeewo tewabeerawo kigwereddebwa kaakati tutambula bwe tuti atugambye okugjako minisita Nantaba nga azze kati ffe kwe kugendebwa minisita Nantaba n'atuyita ne bamwami Kafeero famire zombi ne tutuula kaakati wano mu lukiiko no lwesogedde byalimu ebyogerwa byali bingi abo bawa Kafeero simanyi biki n'abawa biki naye ne basuubira neeri bagenda kola kyekimu kye bakola mu miitingi eno naye bwe twatuka mu ofiisi ya minisita Nantaba nagamba mwami Kafeero yeggwe nti njagala ombuulire kyajja kitya nti munnange nawa muganda wange oyo ekifo akikuume kaakati naye nga sikimweredde ddala naye kaakati namugaye mwami Kafeero odduse nnyo kati nkuwadde essimu yange eno gikumbe akati mbwe yali agala okuwola ssente mu bbanka nangamba mukolera akalagaano agende yeewole ssente namuga mwami Kafeero essimu eno ogikuuma siiyo kaakati njikuwadde gikumbe ate oyagala kugenda kwewola ssente mu bbanka ate okolere ku ssimu gye nkuwadde okuuma endagaano wagimuwandiikira otya kwe kujjayo endagaano nitugisoma ng'era bweri namuga nti mwami Kafeero olimba muganda wamuwa namuga leero obutunzi bw'ettaka butuukidde n'engeri abantu gye balyagaddemu neyakuwa mugwataano akwefuulira naye ono muganda wamukolera endagaano yiino ate kati lwaki weefuula bino by'oyogedde si bye biri mu ndagaano wali yali ayagala kwewola simanyi ssente mu bbanka biki n'omukolera endagaano bino nga sibirabamu muno era endagaano ng'ennyonnyola kirala kati awo n'abasiibula oluvannyuma n'abayita ababiri bwe bagenda birinaga mwami Kafeero ekibanja kya muganda wo naye weefuula bwefuuzi kati ne biggwa kati mukuggwa ye n'awandiika ekiwandiiko ekikye naye n'atuwa amagezi nti ebyange tebabiwuliriza mugendeeko mu kkooti mugende mu kkooti kaakati saamanya nti yali atusindika ate waali wabi nnyo okusinga we twali tuva kaakano tutambula tugenda mu kkooti twasooka wa looya n'atuwandiikira ekiwandiiko wabituwandiikira n'abitwalayo mu kkooti n'atutwala Mpigi yatugambira Mpigi yetwala eno waffe tetwamanya lwaki gye yatutwala by that time ne tugenda Mpigi naye looyo ono obuzibu bwe twamufunako teyayimirirako naffe wadde olunaku n'olu mu kkooti naye ng'ate bali bannaffe bamanya nti taliiwo naye lwatukanga mu kkooti nga taliiwo simanyi yagenze luddawa naye ng'ate bali babimanya ate nga ffe tetubikola ki tetubimanyi kaakati ku nkomerero ya byonna ne balyoka basala omusango nga bagamba kubanga oli looya waabali yateekayo defense ti omusango ogwo gwasalibwa LC1 ne tutagenda kutuna firi bagugobe dismiss mukuddako emabega nakano kankogerere wano mu biseera ebyo twali tetulina LC zino nonde kubanga ekisanja kyali kyaggwako dda nga abaliko tebali mu mateeka n'omusango gwe twalina nga digusalibwa LC1 naye laba oli wateekayo omusango nti bagugobe looya bamuyita mukiibi n'ateekayo nti omusango bagugobe kubanga LC1 yagusala ne tutagenda kutuna firi ne tubuuka ne tugenda Mpigi kaakati omukyala yaliwo bamuyita Jacqueline Kagoyo omulamuzi n'agamba nti LC1 teriiko weekoma ekyo nakiwulira nga kiva mu kamwaki naye oluvannyuma lw'okutusalira omusango n'asalawo nti agugobye kati musalawo nti agugobye bano ne bakomawo n'omuliro omuyitirivu ne baddamu ne batema ebintu byaffe kubanga omanye ebintu bwebitematema ate biddawo ate ng'emyaka mingi kubanga gyali 2013 ate awo bali yali 2014 ndowooza oba 15 we yagirira ebyo kati ne bakomawo ne baddamu ne bassaawo ebintu byonna ebyaliwo kubanga ffe twali tukozesaawo ne baddamu ne babissaawa byonna ne tuddamu ne tuddayo ne twapiiringa kubanga tetwakiziganya na nsala ya Kagoya ne twapiiringa mu high court e Nakawa kati mu high court ne tusuubira okufuna obusaasizi
kubanga kwolwo twakyusa ne lawyer ntufuna ne lawyer muki ne lawyer balala naye era nekijja mu ngeri y'emu nga omulamuzi bamuyita Museni Musalu naye agudisimisinze agugobye kati ne baddamu era ne batulumba ne tuvaayo ne batuwa amagezi nti tusenga tudda mu kooti eya wansi tufune chief magistrate waayo ayite ensala ya LC1 agisazeemu kubanga LC1 teyali mbateeka kusala ki musango ogwo ne chairman yatulanga chairman musango ogwo yali mukoddomi wooli era ssebo twesunga okutuuka mu nsi empya Mukama waffe yennyini gyalisalira emiki emisango aye ne kino nkyayagala okukyebaza nti Katonda affe ali mu control ate yasala emisango nga taliiko kugulirira kakati we tuddamu kooti y'ewakiso omukyala n'atuyita netugenda nga okutuuka end n'agamba nti weguba gwasalibwa magistrate court 1 empigi ate nze siguddamu ne mugamba tubadde tujjanga wano bulijjo obadde tuddawa lwaki ekyo obadde tukitubuuliranga tyaki temwagala kwebuuza ne mugamba abaana bange bayagala okwogerako naawe n'obagoba kati twandyebuuziza nga totugoba bugobi oyo naye n'agudismissinga kati mu 2016 ne balyoka bakomawo n'obutemu obwali obw'amaanyi mwe baali bantemulidde nga nange bagenda kuntema ne balyoka bajja ne baddamu ne basaawo ebintu byonna n'ajja ne banne abaasooka ne tubagoba baali babiri bye yali aleese n'addamu n'agenda agulirya gganga y'abayaaye bannange tulina abayaaye nga litomubuuza oba onywa enjago oba tonywa otunuliratunulizi ku maaso nolaba omuntu omuyaga n'agenda agula ebiso bipya n'abiwagala kubanga biri twabibajjako abaasooka ne tubiteeka mu nju kati n'agula ebiso bipya ne babiwagala naye abasajja babiwagala omusajja n'agamba lwali lunaku lwa Ssabbiiti ate yali atumanyiira nnyo taata ng'olunaku lwa Ssabbiiti kwajjira twambadde tugenda kusaba nga bajja batulumba kwegamba mu bisazeemu ebyokugenda okusinza atusumbuwe era tutabulire mu Ssabbiiti kati kwolwo n'aŋŋamba mbunywako ku kyayi nakyo ogenda kusula mu kkomera ne mugamba nti wakirinsiwe mu kkomera naye tolina kiwandiko tolina order ekusayisa bintu bino eri yali dismiss order naye basaawa ne muddamu ne musiga ebirala ne basaawa ne muddamu ne musiga ebirala mwe temubalompa nako anti kweko okulopa kwe twakolanga nga tebakugoba nga tulo ejo neja criminal gye giri gwali gwa civil naye nga tulina n'ogwa criminal akande kaiza okutatukkiriza kubeera nga tugira tufunze tuki kaakati mu ngeri eyo nga tumaze okuwaaba olwo bazze basaayo ebintu tuwaabye kaakati ne bakwata fayiro ne bagiddusadusa nga bagibuzaabuza bagize ne bagize eri kati paka lweri empigi manya lweri enabweru tukyali nabweru omulabi waffe omulungi fayiro etuse nabweru olwakadde katuwumulemukko tunywe ku lwendo lw'amazzi bwe tukomawo twagala kulaba engeri fayiro gyeva nabweru era engeri Yesu Kristo gy'abawanguza nsuubira nti okuwangula okwo mukulina kubanga tuli balamu bulungi nnyo waawo kale nolw'ensonga eyo topaawo katukomewo mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandika ennyimba naye akozesa bantu era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tuliyimba ku kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa.
nkuleetedde puroguramu yimba nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno yimba nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi, nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Yes, obulabe waffe obulungi oli wakati mu program Julira Mukama. Tuline mukyala Ssebuliba Justine wano mu studios atulaga engeri Yesu Kristo gy'abadde naye n'amuwangulira olutalo kafungula akete olwali luzze nga lubatwalako byanga bwekabe kasiige kubasindika ku street oba mwali suzeewa wali baddawa ku City Square. Naye Mukama ali nabo. Waliwo ekyawandiikibwa wano eno kansooka ekisome kiri mu Zabbuli essula ya 27 okuva ku lunyiriri olw'12. Bayibuli eyogera ng'egamba nti tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala. N'agamba nti kubanga abawaayiriza bangolokokeddeko n'abo abassa omukka ogw'obukambwe. N'agamba mu lw'13 nandizirise singa sakkiriza okulaba obulungi bwa Mukama mu nsi ey'abalamu. Era lindirira Mukama, ddamu amaanyi oguma omwoyo gwo, weewaawo lindirira Mukama. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe. Kyawandiikibwa ekyo kirungi nnyo kubanga kituyita okulindirira Mukama. Era mazima senga Mukama teyali ku luddi lwaffe, abalabe ffe banditumize. Kati mu ngeri eyo fayiro eno ogwage nti mbadde temuwaaba kutema bintu ogwaguyita gwa criminal ebyo nambiyigidde mu kooti. Nina bingi bye nayigiraga waliwo natuuka nga n'olulimi njogera lwa kooti nga n'olulimi njogera lwa kooti olw'ensonga nti nali simanyi ze baregistra, simanyi baani abo, byonna byonna mbiwuliriddeeyo, simanyi dismiss order, simanyi biki. Kaakati ogwo musango gyeguli enabweru era twali eno tugamba kudda ennaku z'omwezi nga 19 omwezi guno ogujja ogw'10. Naye omusango guli ogwa civil gwe nabadde njogerako ogwa janga nga tuwaaba nabweru, manya tuwaabye empigi, tuvuddeyo tuzze ewani enakawa, tuvuddeyo tuzze ewakiso, ogwo gwa civil. Ogwo gwo gwali muzibu nnyo okutuuka ku estate oba kutuuka ku ssaawa nti omanyi buli gye bagugobanga dismiss with costs, dismiss with costs. Ffe tulina osasula andi akati ffe osango bagugobye ffe tuli ku saidi enkyamu. Ffe be bakosezza ate ffe tulina okusasula ng'emateeka. Era olwo omusajja yayiiya n'aga nti wotoba mwavu towaaba musango mu Uganda ya leero. Kati nno mu ngeri eyo ne balyoka bakola enteekateeka zaabwe ne batuula eyo ffe nga tetuliiyo, tetumanyi na kumanya kubanga wabeerawo kye bayita taxation meeting. Taxation meeting eyo bayita sayidi eri ne sayidi eno ne mutuula ne mukopa sente nga ku sente mmeka ze mulina okukola ki okusasula ezijja mu ekyo kubanga babala sente z'abatambuza, emmere gye baalya, amazzi ge baanywa, empigi twagenda hahaloya be bakozesa, empigi twagendayo emirundi bwe giti, entambula yatulwako sente bwe ziti, ne babala okutuuka ku byonna byonna balyoke bakigattire watya wamu. Kati bagenda ewalo yaffe bali bamuyita Mwebesa, Mwagaba ndi Mwebesa. Kati we baatuukayo omusajja oli n'abagamba, now I am not under their instructions, you go and serve them personally. Bajje batusavinge ffe kubanga ffe twali tetukyabakozesa naye tebasobola kujja waffe, so nga ne mu kiseera ekyo twali tusisinkana enabweru mu guno omusango gwa criminal nga tusisinkana. Baali basobola okutuwa ebbaluwa zaabwe ezituyita mu taxation naye tebaatuyita. Era mu butatuyita kyaliwo kati mu butatuyita bo ffe okugenda mu ntuula ezo bo ne batuula bokka.
kati mukutula bokka ne bakola sente zaabwe zebagala tubakole ki tubasasule kati mukubasasula ezo ne bateekako n'ennaku ze tulina okukola ki okusasula ne bateekako n'ebbanga lizirina okukola ki okuggwerayo ffe nga tetulina kye tukola ki kyetumanyi naye nga bo babikola ki babitambuza ne looya waabwe babitambuza kati ekyadda babitutte babisimbyewo omulamuzi kati tatugamba olwo okusasula kubanga tetwamanya aye tunasasula gye tutategedde olwo bazze kutukwata kwe kugenda ku institution court and bailiff ne bajjayo ekiwandiiko bajje batukwate kati abo babateeka munda kubanga kibanga ekiwedde kiba kikoze eki kiwedde weewaawo kyogamba kyekyo kakati mba ndi awo awaka nga tulaba abavubuka abayitaayita ate ng'olwo bamaze okutugambako nti bagenda bali mu process yakwagala kutukwata kakati taata n'omulenzi omu ne bagenda ku kooti ya tweed eya land protection and what not simanya kati bagende bamanye ebintu bino biyimiridde bitya batukayo nga fayiro erabikako nga fayiro terabika kyokka baneeno bali mu puroguramu enkola ki ekwata kati tuli awo ne maama wange maama wange mukazi mukadde amagulu gano gafa yavula bwavuzi ne mugamba mulaba abantu abo balabika puroguramu yaabwe eri wano tubalengera wansi ku kkubo okumanyi tetutuuka bulungi ku kkubo naye nga tulengera ekigenda mu maaso tuba tuli awo ng'abasirikale bazze sirikale omusajja musirikale omukazi n'oyo omusajja gwe baali bajje ku gundi ku bailiff kooti ku kooti simanyi njerabire n'erinnya bazze bajja badduka ne bantuukako we nali ntudde ne banga gwe mukyala Ssebuliba ne mbaga nti yenze ne mbagamba mutawaana ki nti anti you are under arrest ne mbagamba nti lwaki nti tolaba ekiwandiiko kino nti wali okusasula ssente tiwazisasula biki ne mbabuuza nti nali nina okusasula ssente nga sizitegeezebwa n'okuzimanya sizimanyi kakati awo ne balyoka bankwata kati mukunkwata ne bantwala ekyebando nava ekyebando kooti poliisi y'okukyali kakase gye bantutte ne bantwala okutuuka ku execution court and bailiff omulamuzi eyaliwo bamututte nti omusibe tumuleese ng'agamba osinze namusalidde omusango mumutwala eruzira amaleyo ennaku 4 akomewo ku Tuesday nga bantwala Luzira era Ssebonze ndi mutuuze w'Eruzira kali ka uniform akayero nakambala mudda naye bwe ntuuka Eruzira bamaze okumpa ka uniform akasooka kali kakapereka red bwetutuuka munda nga basebe bangamba ate gwe bakuwadde ya kalabba ningamba nti nga nfudde naye ndowooza eza yero zaali ziweddewo kati enkerawo enzirayo ne bampa eya yero nemberayo ku Saturday Sunday Monday ku Tuesday we nakomawo mu kooti omusajja gwe twasangawo ne lawyer gwe twali tufunye wano mbuusewo katono kakati ku sabbiiti newabeerawo omukyala lawyer mukyaki eyagamba nti omukyalo oyo ntegedde ensooka ze naye nja kumugjayo omukyalo ono nakola omulimu munene nnyo bamuyita Nakagga lawyer Nakagga nakola omulimu munene nnyo ku Tuesday n'aweereza lawyer we lawyer oyo najja n'abuuza bali nti ono mwalimu basaavinzeeko mwa bino nga baga nti batusaavinga biki bajja awaka ne bamalayo eddakiika 2 ne ŋŋamba omulamuzi ze sibalabangako kuba nzikiriza nga omusango bagugoba empigi nzikiriza nga bagugoba enakawuzi costis naye sirabanga ku saavingi yonna empita mu taxation kati wano wennebaliza Katonda onkomero ya bino omusajja oyo n'ayogera ebigambo bino kuba nabikwata nnyo n'aga nti okusinziira kukusaba kw'abano nti ensala eno esazibwemu ate okusinziira nti bano tebasaavingi newankubadde okumanya ate okusinziira ku bulungi bw'amateeka ate nga neno yali expert ebintu bino ebyasazibwayo bye basalawo bisazibwemu n'omusibe aveeyo mu kkomera era mu kino nakuba amiina ne neebaza Katonda kubanga waliwo baali batutte ku Monday ne bakomawo naye nze nali wa Tuesday Mukama nannyamba ne siddayo kaakano abaagalwa kyenzikiriza kye kino nti omusango guno weewaawo tegunnaggwa gukyatutawaanya naye nzikiriza nti ku bye tulabyeko Katonda alwanye era senga si kulwana kwa Katonda twandibadde ne mu kifo ekyo tetukyalimu nga twavaawo dda nkola y'abaddiira bajja bebasaawa ebintu basala poloti okeera enkya nga poloti zonna ziguliddwa nga gwe weerowooza okuba nannyiniwo tolina wookola ki
tolina wooli. Era njagala okuyita okwebaza kwange Mukama nti mu bino bye bimu ku ebyenda bye Katonda nga nnwanira oba asobodde okunnwanirira wano kyatalisinga nnyo ate okumpa ebisinga by'omu butaligwawo. Mbadde njagala okwebuuza wakati ndaba emisango giyingiddewo oli muweereza wa Katonda emirimu gyo egy'okubuulira enjiri tegisanyaladde nga totandise kulowooza ku ebyo buli kaseera oba weeraliikirira bannange kinaggwa ddi tunaamanyi kikukosezza kitya mu buweereza nga byakasooka byankosa kubanga kyali kijja gye ndi naye we namala okutegeera nti Katonda yali mu kontro ate nabino abirwana ate abirwanye nendaba ku mukono gwe nendaba ku maanyi ge nentunuulira okulumba kwonna nentuulira bannaffe ssente ze bataddemu kubanga nnyingi bataddemu nnyo naye ng'ate tukyaliwo ne Katonda atukuumiddewo nesigala kati okuwa obubi obujulira ku nsonga eyo era kati nze mbuwanga omusango ogwaggwe yawangula newankubadde nga bikyaliwo. Owulira otya muli ekifo ky'omazeemu kubanga wagamba nti kuva mu mwaka ogwa 1975 ekyo ekifo nga we mubeera myaka 46 almost myaka 47 tugamba ku 75 owulira otya mu by'okuba nti nno oluvannyuma lw'emyaka 47 ekifo we muwangalidde we muzaalidde abaana we mukulidde oli akugamba nti wayi ebyo sebo bingi kubanga nabala babisuddemu obulamu. Nalaba abaana ku TV abatta nnyaabwe naye nga abaana babiri abawala omulenzi omu naye nga omukazi gwe batta wa myaka 7 ne bamutta. Bingi ebiri mu Uganda naddala bikwata kufa kw'ettaka naye ffe n'okubanga tukyali balamu ate nga tukyali awo kifaananyi kiragira ddala nti Katonda mu lutalo mwali era yalwanidde ddala. Era mu kino nze nakamalawo emyaka 4 kuba mwami Ssebuliba namufumbira mu 81 naye ye yamazeewo egyo kubanga bamuwa 75 endagaano awandiika bw'agamba naye ssebo si kyangu era tekyandibadde kirungi tekyandiwulikise bulungi lwakuba munne kati mulamu waffe oli kyeyakola takyagala kutweyabiza bwakulengera nga adduka amenyera eno bwakulengera ng'ojja eno ng'akola bawutaani nebifaananga ebyo simanyi oba ali sole oba tayagala kututunuulirako sikitegeera. Kale nga tupaliriza mu kaseera ke tusigazzaayo ntanda ki ky'osibirira omulabe waffe awulidde obujulizi buno era awulidde obubaka buno ntanda ki gy'omusibira? Entanda gye nsibulira buli omu mukwano gwange gwandaba ng'era owulidde obubaka buno titwesige Mukama era agamba nti abeesiga Mukama balinganga olusozi Sayuuni terujjulukuka embeera yonna eyongera kutunyweza bunyweza tubeere ng'omuvule baga nti omuvule guno guba ne tappuluutu naye buli mpawo gyekoma okugukola ki okuguyuuza gye gukoma okukola ki gye gukoma okunywera nti ate ssebo nabino ebizibu biryanga oba ngambe ntya simanyi oba wiponi byanga wiponi oli yagamba biryanga wiponi ya Katonda gy'akozesa okulaba abantu be engeri nno y'okubagumya n'okukola ki n'okunywera kati mu ngeri eyo nti ebizibu binemu okutujja Katonda naye byongere kutunyweza bunyweza kubanga olunaku lugenda kukyanga luno tukungule nga tetuzirise olunaku lugenda kukya ng'endala zonna nga tetuli bakusula wano. Onzijukiza ekyawandiikibwa Isaaya 5:7 teri kyabulowesa kiweeseddwa gyemuli ekijaba omukisa alaba omukisa kuyitamu wabula bululimi olukugolokokerako onooluwangula. Amiina. Tukkiriza nti Mukama Katonda alinawo. Amiina. Era tukkiriza nti obuwanguzi bwonna bukuli mu ttaano. Omulabe waffe obulungi tuludde ddaaki ne tutuuka ku nkomerero eya puroguramu eno obujulizi obwa mukyala Ssebuliba. Nkimanyi nti nno bangi abasomoozebwa mu ngeri kabe kasinge esinga ne ku mukyala Ssebuliba bw'asomoozeddwa naye ekibuuzo kiri nti otunuulidde ani ensonga yo ogiroopedde ani oloopera muganda wo oloopera mulamuzi oloopera poliisi oba olinayo n'omuntu ow'amaanyi gw'omanyi omanyi waliwo abantu abamu ng'alinayo obuntu we gw'amanyi ti buli we bamukwata ne baba bamukutte mu trafiki ng'akubira kamanda gundi afande gundi agamba afande gundi bw'ayogera mu ddoboozi ne bamugamba akati gundi genda kubanga afande akoze eki ayogedde naye abantu balina we bakoma omaanyi g'abantu galina we bakoma ate bayibuli egamba mu Yeremiya essula ya 17 okuva ku lunyiriri olwokutaano agamba nti akolimiddwa omuntu yenna ayesiga kisomero ekyawandiikibwa ekyo bw'ati bw'ayogera Mukama nti akalimiddwa omusajja oyo yeesiga abantu n'afuula omubiri okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama kubanga alifaanana omwoloola
oguli mu ddungu so taliraba birungi bwe birijja naye alibeera mu biwalakate mu ddungu ensi ey'omunnyo so eteri mu bantu. Bannange ndowooza olabira ddala ayeesiga omuntu ebibyo bibi. Kale n'olw'ensonga eyo amaaso gaffe tugatunulize Yesu. Bannange Yesu mwesigwa. N'olw'ensonga eyo kino kyakulabirako kirungi nnyo era nga njagala okubalekera kano nti omulundi oguddako tujja kweyongera nate era tukomewo programu endala ej'okuddako ate era nga mbagamba nti naawe atulaba ku ludda olwo osobola okubeera omu ku abo Mukama Katonda gwakozesezza ng'olina obujulizi bwo naawe tusobola okubugabana waneeno ku lutimbe lwa 3ABN ne bubaako abalala be busitula ne bubatwala nabo basobola okuweereza Mukama. Webale nnyo nnyabo, webale nnyo. Mwami Ssebuliba omutulabire. Kabe kasinga omulundi oguliddako mulijja mwembi ne mutuwa ku bujulizi obwo engeri gye mwawangulamu. Kati nga bwe mumaze okutuuka wano ku 3ABN. Mukama nga tukimanyi nti olutalo alulimu tukkiriza nti n'obuwanguzi bwonna bulinamu. Kati akatale ke kakweyagala okulekera. Mbadde njagala kulekayo akagambo kaakano nange kali mu Isaaya 43 kaga nti naye kaakano bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda eyakutonda gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo oli wange bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe n'emigga tegiri kusaanyaawo bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Awo wenjagadde okulekera omwagalwa mpuliriza nti wakati mu muliro Mukama ali wamu naffe. Yayingira mu muliro gwa Seddwaki Mesaki n'Aberuneego n'agufuula akafo akanyuma okubeeramu. Bali balaba muliro naye nga bali abali mu ndenjegereza ezikungumuka n'ebibasibye. Agulumizibwe Yesu Kristo. Webale nnyo okubeera omulabi waffe omulungi ennyo bw'otyo era tukwagaliza akaseera akalungi nga Mukama ye mubeezi waffe mubeere bulungi. Katusabe. Katonda waffe omulungi tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde nate okubeera mu kifo kino okugabana obujulizi buno. Mukama tetumanyi mu bigambo bino bye twogedde bameka bogenda okukwata ku mitima kabe kasinge abayita mu mbeera efaanagana n'eno naye Mukama okusaba kwaffe nti obubaka buno bukwate ku bangi era abo b'osobola Mukama kitaffe okuwa okubikkulirwa okutegeera engeri gy'okolamu n'engeri gy'olwanamu. Mukama obasobozese okulaba era basobole okudda gy'oli nga bwe tusoma mu Isaaya essuula ey'omukaaga nga Isaaya kennyini asooka kulaba kabaka Uziya ng'afa n'alyoka alaba ekitiibwa kya Katonda era naye kennyini n'asobola okudda gy'oli n'alaba kikyali. Mukama obasobozese bangi okuba nga balaba kino ate era mu byonna tusabira mukyala Ssebuliba ne mwami Ssebuliba ne famire yaabwe yo gye bali bonna oyongere okubeera nabo obagumye ate oyongere okubakozesa kubanga bano baddu bo era tukimanyi Mukama kitaffe nti byebimu ku biwabyo byo ebyogi byokozesa okukugula bangi okubaleeta mu bwakabaka bwo olyoka ogulumizibwa era otenderezebwa emirembe gyonna. Bingi bye tusobola okuba nga twogera Mukama naye tutatuuka na ku ekyo kisaanidde kwogera gy'oli wabula tukole ng'okwagala kwo bwe kuli era bino byonna tubisaba nga tukkiriza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mweraba.